Kale mwina abali ku desktop tubaagala nnyo amakya amalungi. Jo naddeko wendi nendaba abagenda Namugongo. Nekimpaliza okuba nga nkolako show Namugongo tasaatuuka nga tetulinaako kyetwogedde. Nalabye abantu struggle gye bayitamu, abamu nga tebasobola kutambula, abamu ebigere bibazimbye naye nga balwanirira ddiini, baagala genda kulaba abaafa. Baagala genda kulaba abaafa. So ekibuzo ne kijja, is it around oba is Namugongo a pure place? Kifo kya okkirizibwa omulokole okugenda Namugongo. Kyetwagala okwogerako olunaku olwaleero. Sirabayo makulu. Namugongo teri makulu galiyo. Nothing new. Namugongo, one, it is a tourist attraction place. Kifo kya bulambuzi naye nga tekiri spiritual. That is not a spiritual place. Ekintu ekyokubiri kinjala twogereko olunaku olwaleero nti waliwo okusinza abafu Namugongo, kubanga Katonda gana temusinzanga bakatonda balala wendi. Naye papa setwala abantu Namugongo yakubanga ate boogera. Waliwo be nalabye nga bagamba nze ngenda kusimanyi Kizito omuto yasabira abaana, simanyi gundi yatwegayirira. Kakati bali abantu baafa, kakati mbwate mbu yatwogerera eri Katonda. So nendabira ddala okusinza ebibumbe ebiri mu kifo kye Namugongo. Namugongo kifo kijjudde obuseegu, obukaba, obubbi n'emize egikola ki egyefaananyirizanga egyo. Nalabye omwana omumbu yavudde Arua yagenze Namugongo asabe simanyi Kizito omuto amugambire Katonda amuwe fees. Mu Kizito omuto amugambire Katonda amuwe fees asobole okusoma amalirize, ayagala kusoma busawo. I think mwabadde ku NTV mwalabye amawulire ago nengamba naye bannange. Kakati omufu atayagere na Bible egamba ye Katonda w'abalamu, is a God of living, si w'abafu. Balive ebyabwe byaggwa. Kakati guli mulamu kitegeeza Katonda coordinatinga nawe direct. Yesu we yafa ejiji neryatikamu. Kitegeeza you achieved you gain that full authority okubanga oyingira direct awatukuvu w'abatukuvu. So nalabye abantu nga babonaabona by the way, naye ebyo byonna butamanya. People are ignorant. Mbu bamanyi babonaabona ku lwa ddiini, mbu omuntu ava Mbale ng'atambula paka Namugongo bw'asonyiyibwa ebibi bye era aba mutuukirivu. Era ntera balaba nti omuntu afiira along the way nga agenda Namugongo, oyo aba mutukuvu. Era eryekkubo omwaka ogujja baba bayitawo bayimirirako awo ne basaba emikisa. Simanyi oba obutukuvu pattern righteousness in that way. Obutukuvu tebabufuna batyo, obutukuvu babukolerera. Oshegede babukolerera. Kakati omulala yavuddeyo waka atakwatagana na baneiba. Abamu bavuddeyo waka balogo bazibu, alozeroze neiba. So mbone kati bagenda Namugongo. Let me tell you, it's all about your heart. N'ogenda Namugongo ng'olina buyirizi mu nsawo, n'ogenda Namugongo tewali kyogenda kukyusa. Namugongo tewali kipya. Namugongo is a normal place. Lwakuba kakati nti eri so demonic kati eri modified. Waliwo amazzi nti gawonya, obuki kati naye eri doctrine w'abantu bagenda n'ebidomola buli mwaka. Naye n'omubuuza buli mwaka osena amazzi, njawulo ki? You tell us the difference. Kuba wali abagenzi Namugongo more than one time. Kati ninga buli one time agenda n'amazzi asenayo lita 5, asenayo lita 10. Nino omubuuza, what has that water done for you? Is there any change? Tewali. There is no change. Era abantu basigala nga we bali, nga we agenda last year, that's the same thing. Mind ye tagikozeeko. Omuntu w'omunda tatukuzibwa n'amazzi ga Namugongo. Bible mazzi geeyogerako kye kigambo kya Katonda n'omwoyo w'omutukuvu.
mu Isaaya I think Ezekiel 3:6 nti alifukako amazzi tuli naziwera tuli tukuzibwa. So amazzi ge Namugongo si nti galina kigali, in fact gali modified, tegalina pure. Eddagala byalinga bitositosi lwakuba kati bakoze that modernization, biri gayitira mu kipayipu abantu ne bakola ki ne balembeka. Naye abantu abasinga Namugongo genda, you people you are wasting time, eri teri kipya. Abantu sitani abazibya amaaso, abantu ku ddiini bafiirawo. Ddiini yakwata abantu, doctrine eyo yakwata abantu. Era n'olaba ebigenda okubeerayo, there's nothing much okubanga boogera ku Kristo, kubanga bakola ki, buli kimu kyogenda owulira boogera ku baafa. So kati tekitugasa nga ffe abatola ki abatunuulidde obulamu obutagwawo, kubanga omufu tasobola kutwala mu intaneti. Yesu singa yafa n'asigala mu ntaana, nze saalitaawanye namusaba kubanga yali bali talina mugaso. Ng'afudde n'atazuukira ate kale nga nsaba waakyo. Kiringa bwe baatusirwaza nga kusaba Muhammad ali eri mu ntaana ye, naye alinze judgment day. Kati Yesu yekka ye yawangula amagombe mulamu, kitegeeza yekka yasobola okuwanguza. Bano Bakizito baani there's nothing much gye basobola okuba nga bakola. Naye obusamizi obuli Namugongo bwate buli waggulu nnyo. Obusamizi obuli Namugongo buli waggulu nnyo. Wekanga ate n'abalokole bagendayo mu ekinyegenyege ayagala abeere paati. Bayibuli ekugaana Abaruumi 12 weefaanyiza nga mulembe guno. So n'abavubuka bonna bazimbye ebigere bawenyegera. Nobuuza naye gwe kiki ofaaki? Kiki ekikusikiriza? Kipya ki ekiri Namugongo? Bwanaye nti ndigenda nfuneyo ku mazzi agajja kumalawo ebizibu byange. Ekyokubiri ndigenda nsabe Yuda Tadeewo asimanyi, Kizito omuto simanyi, balina abajulizi abali awo bali ku ddembe, asimanyi baani baŋŋambire Mukama ebizibu nina. Ali gwe batosobola mwegambira who? Omuntu eyafa amanyi ebizibu by'oyitamu. Someone who is dead is he aware of the challenges you are going through? It's not. Oli yafa tamanyi oba ne ku nsi kuwoli oba tuliiko. Kakati gw'omanyi ebizibu by'oyitamu, why don't you sit where you are? Who told you nti Katonda ali Namugongo wokka? Sit where you are. Hayinza kubanga osaba Katonda. Naye abamu bagenda Namugongo basi. You have failed to work on your heart. Kati oli omufu agenda kuyamba atya? How sure are you nti abo abaafa bonna bali mu ggulu? How sure are you? Bafiirira ddiini. Yes, tukitegedde. Kati olina assurance ki nti gye bali mu ggulu? Nze newunya n'abaana aboogera ku bifo by'abannabbi b'obulimba. Lwaki Namugongo tebagyogerako? Nze mbeewu nagenda mu Geyeena, Mukama anandaga Mutundwe. Nagenda mu Geyeena, Mukama anandaga Miracle Center. Nagenda mu Geyeena, Mukama anandaga. Lwaki tabalaga Namugongo nga that's number one social place? Kyekifo namba emu wano mu Uganda ekijjuddemu obusamize, ekijjuddemu magic, ekitalina makulu kiri awo. It's good for tourism attraction. Tewali kirala. Spiritually Namugongo has no meaning. But economically it is a great place for the government okubanga efuna ki a source of attraction n'ekirala nti etunda Uganda. That's all. But otujja ku spiritual map terina. Kati nze newunya bana bagenda mu Geyeena Namugongo lwaki tebagirabayo? I don't know. Mwabagenda mu Geyeena, why don't you see Namugongo? It is under here. Kubanga whatever activity is taking place there, it is not biblical, teri recognized. Katonda tatugamba ngako tujjawo tujjukira abafu. Katonda tatugamba ngako tutuula awo tusabeyo okuyita mu bafu.
kakati nze bano abantu abagenda mugeena ne muggulu nze balinako nnyo question mark. Okitegera? Kuba Katonda batakulagira na mugongo, it's the biggest event in this country. Okitegera? Era esinganagana amakanisa gemwogerako wetugamba okugatharinga abantu on its day. Ereeta abantu from across the world. Naye nga whatever is done there is demonic. Kakati waba tasaabalaga ebyo, tasaabalaga ebifo ebifaanaganako weebityo. Aye n'abalaga ebifo abantu gye bagenda ne bategeera Katonda, ne bategeera nti abafu tetulina basaba. Ate ne mutandika okugamba mbu ebifo ebyo bibiri ate mugeyeena. Nze mbeewuunya gye mujja obunabbi bwammwe n'okwolesebwa kwammwe oba mumala kulya ne mukkuta. I don't know. You people oba balamunoonya ffeemu mumanyike kubanga oyogera na mugongo ani agenda okutegeera tewali kuba temanyikitwa, terina spiritual impact. Kakati munoonya bali abalina spiritual impact. Ninga guna mugongo guli awo guvunziza abantu, demonic activity paya guli awo gutudde gusolooza abantu from everywhere. Abantu ne bagenda eyo ne bakola ebyekisiru eyo, ne bagenda eyo ne bafunirayo embuto ne bazijjamu, ne bagenda eyo nyinga bagenze mu binyumu, ne bagenda eyo kubba bubbi. Wadde amakanisa era bibaawo nti makanisa amalala abantu bibaawo nti ababbira baba naye, but this event it is more influenced by the devil. Mugenda mulwanira amazzi. Sometimes I watch people on the TV fighting for the waters, or for the water. Mbamazi ga mukisa. Who told you? Anagami mbamazi ga ino mukisa. What has no blessing? We have only one blessing from the Lord. Ephesians chapter 1 verse 3. Omukisa tugufuna wa kuva eri Mukama Katonda. Tetufuna ko omukisa kuva mu mazzi. Kakati mwabagenda mugeyeena, that's my question. Na mugongo nga temugirabayo nga tuguli awo gubigishilayini guli awo gutudde. Mulekera okudyeka abantu ne popularity bwe munoonya obwekijega. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, not with every water blessing. Ulaba ko wano water blessing. Osoma waliwo water blessing. Ekyo demonic events nga kyemwogerako mwe abagenda mu ggulu ne mugeyeena. Jibana abagenda enamugongo mwena. Whoever goes to Namugongo, whoever believes in what takes place in Namugongo Matya's day, automatically geyeena ekulinze unless you repent. Kubanga eri bagenda kusinza abafu, kuzukiza myoyo gy'aba abagenzi. Bifaanagana n'okugenda mu kika, mbu simanyi mulina dduwa za mu kika, simanyi mugenda kwabya lumbe byebimu, buli mwaka baabya olumbe lw'abaafa. The same thing. Kugenda kusinza abafu. Besides that is also what? Bannabbi ba bulimba batunda ebintu. What it's free of charge water. Ninga it's like giving out something which takes away the glory of God. Kwa wakati wali Yesu tebamutegeera. Awali Namugongo. Hija. Bamwogerako bogezi Yesu. Naye wali kye basokulembeza be mboki babayita batya abayigirizwa ntina abayigirizwa abo matya baba mataza abo simanyi baki abafa ne bazaako amazzi n'ebintu ebirala. Ati Yesu bamwogerako kato era ja musamoni yaabwe era tose tubeere nga bana abafa. Lwaki Bible yakugamba you be Christ like, don't be like those people who died. Kakati tulina muna abayigirizwa ba Paulo, ba Petero, bani betulina in fact betulina n'okwegomba nti njagambe nga Paulo, njagambe nga John, njagambe nga Peter. Okyagete naye Bible nyo tetukkiriza ekugamba beeranga Kristo. Paulo era yakyogera nti nga tutuna Kristo mutandise era ki mukomekeza obulamu bwaffe oba okukkiriza kwaffe. Era Paulo nayo nga nakugamba nti imitate Jesus, nti muntu muche mufanane nga Kristo. We imitate Christ. We don't imitate Paul, we don't imitate Peter, but Christ. Kakati gongamba tambo ngene ngambe Kizito omuto
abaana bange beetaaga school fees. Oguli omuzimu guli oli yafa kati. In fact ebyo bye baakolawo bibumbe na bubumbe si be bantu abaliriyo. Those are what? Arts. Furniture, art, baana ba designinga. Okitegera? Kakati kiri ekibumbe kye baakola mu ttaka oba mu bintu ebirala. Ntandiko kisinza omuzimu gwa kyanti kati gwaddira omwo byonna babiteeko. Ntandiko gamba omuzimu school fees sirina. Atambudde okuba na kapiripiiti sirina school fees. Naye lwaki n'okuddayo temutambuza bigere? Mutambula okkomawo. Lwaki n'okuddayo temutambula nti tutegeere bulungi nti eddiini ebali ku mitima? N'okuddayo you people walk. Why do you walk on the coming? Okuddayo nemutandika osaba gavumenti baasi zibazeeyo. Mutambule nga n'okuddayo tutegeere nti eddiini ebali ki? Muli bafalisaayo bennyini eddiini ebali ku mitima. But going back you border. Mwerumya kujja kokka. Kakati ekifo namba 1 mu Uganda ekijuddemu obutamize ekirina okuba nga kyekirabibwa mu Geyeena abagendayo mmwe yina mugongo oyo. Waba kusimanya abakatoliki simanya n'abaprotestant anti biriifo bibi. So mabegako n'abasiraamu nabo se bali batandise okuclaiminga mbu mwalimu abasiraamu abaafiirayo. Sabo nabo ne bagenda kina mugongo okulamaga. Bagenda kina mugongo. Olaba naawe omulokole n'ogenda e Yerusalemu Yesu gye yafiira oba Yesu gye yazaalibwa oba any place eri mu Bible muno tokkirizibwa kusinza kifo ekyo. Just ogenda for witness. Wano baziika Mukama waffe. Okay, that's all. Yalese kubeerawo kanjoleka ettaka lya wano nanti yazuukira. Tumanya nange ebyange biyinza okuzuukira. Tokkirizibwa era kati oba otandise osinza ebifaananyi. Oli gwosinza mwoyo si ttaka. Okitegera? Kakati bibiri ebiri eri. People go with 10 liter jerrycan, 5, 20. They have gone to collect water. Abamu kati business. Ate kambabuulire bannabbi b'obulimba amazzi agamu bagajjaawo. Batumayo abantu baabwe ne bajjaawo amazzi. Kuba amazzi tegali gokka. Waliwo asinga bakatuliki eddogo. Amazzi tegali gokka ago. Balina ebyabwe bakolamu. Kakati bannabbi b'obulimba bammwe bagenda eyo ne bakima kukwaga amazzi. Agabayuda Tadeewo, agaba Kizito Omuto, baani abo simanyi bali ku ddembe baani. Bantu mwekambabuulire okugenda na mugongo tewaki ekigenda kyosabula wadde n'akamu. Emizimu egikusabula tegitya na mugongo kubanga na mugongo waliyo emizimu ginnaagyo. Obuza kati kigenda kityaki? Kinga kudduka mu ssabo ly'ejjinya n'ogenda muli e Masaka. Waliwo enjawulo? Bonna beebamu. Those are the same things. So tulina okubeera so careful when it comes to some big events is taking a place in in the country. Nalabye abantu kyekyampaliza okukola video nalabye abantu nga bonna basojjoka bonna tebakyasobola nakutambula neŋŋamba ne bannange Mukama lwaki tobagula ku maaso bategeere nti bano bali kusinza bifu bali ku bafu bali ku mazzi bali ku bikwate. This is a tourist attraction. That place is never holy. Tekibangako kitukuvu. Munamugongo si mutukuvu naawe. It is never. The holy place is you when you leave sin. Asitoleka ekibi and Christ dwells in you. Then you are the holy place, the holy temple. Holy temple. Ayi message yange badde egenda eri abagenda mugenda ne muggulu batubuulireko lwaki na mugongo tebagirabayo ate nga kyekifo number 1 kitumanyi nti buli activity ekolerebwa wali eri demonic. Teri scripture wadde beefuula nga basoma scripture teri. Lwaki? So muntu aginyireyo kaawo omuntu omu asiba mugeyeena wali abaseba abagenda after 2 days ne balambula. Kakati batuwe ku update kyekigenda maaso mugeyeena na mugongo kiki. Wali ate abasiba muggulu
abatambula ne Mikairi baani bane mutubuulire mukama ayogera ki ku Namugongo kubanga mu statement zaabwe tobawulira nga boogera ku Namugongo oba batya oba kiki I don't know simanyi kuba bamanyi nti Namugongo terina impact yonna n'owogyogerako naye nga you have to speak the truth tosawa buukira abeeri n'obuukira abeeri n'obuukira abeeri ng'ate ekifu kyennyini okireka wano so ndowooza tubeere ab'omwoyo tuleme kuba nga ati tukola ki tulimbibwa ate suubira mulokole nti ogendagenda mu bintu ebyo ebitalina makulu ebitagenda kuga naye ebintu byonna nga tebikugasa tebikwongerayo mu nsi ya mwoyo tebiba tebirina nnyo makulu kakati Namugongo teri kigenda kuyamba gwe mulokole tekiriyo bagala kuba ettendo eriringa eryabalokole nengira ne sitaani byo tebimulya niwokuba ettendo niwokola ki ye sitaani kyata kiri kimu akwe kubanga osomya ekigambo kya Katonda mazima era ne mwoyo n'okola okwagala kwa Katonda so okwagala kwa Katonda takugambangako sinza abafu genda okimaamaze okwagala kwa sitaani okitegere era aleetera abantu ne bakola ki ne batwala amazzi omuntu n'anywa omusujja ne guwona n'agamba n'asooka akubira akalanga amazzi ge Namugongo disitulikiti yonna n'atwala n'aguza alogena nalaba ku kyalo oli yalwaza omuntu yamugamba gendako ewa gundi ewa Mariyamu alina ku mazzi ge Namugongo tuweeko omulwadde amazzi gamaze emyezi 3 mu kadomola gonna gali contaminated ne bannange gono ogenda ganywa ofune typhoid mu holy water omuntu saba agatereka n'omwezi mulamba anywangako ku makya aliyo omutuukirivu ngenda kukola Kizito omuto mpa emikisa gy'Abaganda babato ngende bafune wawa kanesekere kale gwe yetaga linki y'ebirooto dadero twogedde ku kirooto kyaki okuloota ng'oyera kitegeeza ki okuloota ng'oyera twakyogeddeko okuloota essaawa nakyo ne tukyogerako so saba linki tugikuwe ogenda obenga naawe onyumirwa ensi y'ebirooto n'okwolesebwa nga bali banyumirwa ensi y'abafuna amazzi ebitalina mugaso wano tukusomesa ne tukulaga nti mu byonna wadde ebirooto birina interpretation eri negative sitaani si yalina final say eri obulamu bwo wadde birina positive interpretation weetaaga Katonda okuba nga atuukiriza ekyo kyakulaze baagaliza amakya amalungi mugera mu Jamil mbadde okuba nga ate twogera ku Namugongo ono ndo yakatandika tugenda kuba nga tulinaku tumwogerako paka wanaggwa 3 June tujja kufunangayo show emwemu buli lunaku twongera okuba nga ate tu interpretinga calotism ekolebwa mu kifo ekyo ate kikyoteekeddwa okuba nga naawe okola wamulokole mubeere bulungi ate era mweraba